abantu balaba ebintu bwe bitibaloza America. Tuli Nsambya. Mother Kevin. Tuli kudwalira Ensambya. Nga muna Uganda tulaba ndowooza olaba Nsambya omutebwa right now. So ambulance zizo weziri standby. Ne bazimbye bulungi. Mani mwana wafutuko musayi. Mukamwe. Kumbe ye mimwa gyalumye. Kyoko musayi nga kiguzaako bwekiti. Oba kyo muyira. Amazi. Ye. Bebe. Okirabi. Mbula wache baita Nsambya ono mwana jwa tosobola okukiza nti asula. Obwedda bamubika. Ane Katonda wa kitiibwa. Sivira bo mwana ebiwumbe emi yamulumye baita esuka mwasa ndakabye. Ndakabye nina bamama omwana Katonda yama n'okutuna ku simu. Naye lwakuba nti yenna azimbye bamulumye omubiri gwonna bambye emimwa gizimbye mu wegiti face zimbe za black. Mwana muto mwana mweru mulungi alika bulungi. Ndikwegayirya mama wale mekuddamu kuleka omwana. Teri kyabugaga kisinga mwana. At least omwe muguleke. Muwala gwe nkwegayirira. Toddamu kuleka mwana. Toddamu wadde okukirowooza kuba tosobola kukolera kumpi kuli mwana we ekirungi n'ejjembe yamupangisa. Musifutinge mudde wali omulimu. Otherwise beera n'omwana wo. Teri ali kwagalya mwana nga gwa muzaala omukozi n'oba omujje waka ne waba sister wo. Teri ali kwagalya mwana nga gwa muzaala abaana baffe tubazaala gwe wali muleeba. Gwe wali mu theater. Gwe omanya emyezi omwana gye wamala. Emyezi mwenda gye w'ekitiibwa Katonda akwate second chance. Mukama akuwadde omukisa ogwokubiri enebeera chance. Ono mwana tumutanamirako kati ffe twamutumye edda mirako. N'olwekyo bw'oba olaba muganda wange. Muleke tumujje mutalimu. Temumuteekamu. Buli omwana awali temumuteekamu face. Naye mubanga si private. Nada, kati private to the open market. But we have shifted the children this side because we are innovating the children. Okay. That's why we kati bonna abaana kati batadde ngakuba kati watono nti twetaaga okumaliriza eri tusobole okutazaayo. naye walungi mwebale kuzimba ddwaliro mwebale kubisimba nnyabo bulungi nnyo Kusogedde jodda. bizaamu amaanyi tomukatamanyi ayinza Kulikayo Ensambya tukulabeko kyaliddeko oli omwana. Ensambya nvuddeyo. Ali mu mbeera ki? Office of the President. Okulaba omwana bwa membera gyalimu nga mumanyi facilitations. So mbadde ntumiddwa Office of the President okulaba nti kiki kigenda maaso. Omwana ali mbeera gyalimu at least ko twebazanye eddwaliro ly'Ensambya ne bazanye abasawo b'Ensambya basobodde okukola ekisoboka kuba yatukidde emergency ng'ali bubi nnyo nnyo. Naye olaba nti balwanya okulaba nga ate asobola okuba essaawa zino ng'omutunulako. Naye ffe kye tusaba gavumenti eyongereko amaanyi ku bakyala. Abakyala bangi bakoze ebikolobero abantu ne batwala nga bakuniga. Recent mwakalaba omukyala I think 2 months back nga apamye ku mwana wa munna amutuddeko ne bamusala emyaka 35. Ndowooza nti abakyala balaba ekyo kyandibadde kiba keeping okuba nti bamanya nti olwo bamusalya 35 nza omwana kamuyise bwenti nene bazanyo ne yakutte video abamu ba complaining nti yakutte video akyata so akutaasa eyo video emwe egenda ku saving abaana omutwalo nga gumu n'ekitundu kubanga abadde agenda kirowoozo kikola oba oyo agenda kikola naye ajja kulabirako yagambe bayinza okuntegerera bayinza okundikodinga so twebaza yakutte video okubanga ate yasobodde okuba naffe twantegedde baana kunyigiriza ko ekirala nti amateeka tusaba akisi muteeke fenga ffe tuli mukulwana kulanga tumutwala mu kooti y'amagye kyekimu ku kye tuliko ode yatuusiddwa dde ekira ne bazanyo Honorable Balaam Baloga Hale minisita w'abaana ne bazanyo omuyo ekitibwa Nakibwala Kiyinja omwabuzi wa president ku nsonga z'abaana bakoze ekisoboka okulaba nga omukyalo oyo atuuse ekira right now naye nsaba tulwana ennyo era mpulira Generalist Omulango omukyalo nagende mu kooti y'amagye kuba obwo butemu obwabadde butemu totale tewali kisinga butemu kisinga ekyo omulinda afudde gwe mulwanirira nti bamuse naye buno butemu bulewako so tumuguddeko emisango 7 naye nga tukyayongera balaba nga bakyakola kyamanyi okulaba nga bongerako emisango naye ng'omwana ye mukama atuyambye nti omwana akyali mulongane wankwadde alina ebiwundu bingi amagulu gano baganyodde nnyo gamuluma alina ebintu ekifaananyi bakitwaza abadokitazi be bakutte
ebimu aina yamulumye n'omuntu aina mulume wamwali nawo amanyo atamanyo gaba bakazi abakulu maybe simanyo baliko ebitambo bakina y'abantu abamu just mutima mubi ate batya Katonda yamulumye buli wantu buli party nume erika amanyo kati atamanyo gabo gaba ne disease gaba n'ebiwuka bingi tetumanyo omukazi twagana musoka mukebera sirimu abanga ali mwana nga alina sirimu mene emisango gye tugenda okumugulako Edigon Company Nahabwe and Lutalo bakwacha amanyo okulaba nga bongera ku misango egyo ali tugende mu kooti nsaba tumutwale mu kooti tumuwe omukyala abeere mulamuzi ekyokubiri nsaba agende mu kooti y'amagye kuba mutemu tugenda mutwala mu kooti bbiri kino kibe kyakuyiga kubanga era mwana bako omwana gwe batumamirako ngera omukozi amutulugunya omukozi wakali amutulugunya namukuba era kisema namutwala mu toilet tibaba tebakina kye bakiyigamu eyo malayika ya Katonda ne Bible egamba baleke bajjeje ndi kubanga bwakabaka bwa Katonda omwana tasobola kubegera mmere womukubira okutwa kwekyo kitegeeza nti omukulu osobola osala sana abantu abasukka mu mutwalo so nsaba government oba ababuyinza abatusingako emisango gino bagitwale nga kikulu okusinga kwirera kuba omwana bwawulira ka video nawe eddoboozi yekanganya nnyo bwati kitegeeza nti alina trauma ku mutwe ate tumanya agenda kula ate agenda kola kikuba abaana bafuka ba president b'eggwanga bebali baminisita so n'olwekyo nti emisango gino bagitwale nga kintu kyamaanyi nnyo baleme jinji oba bamusiba bulamu bwonna kuba kati otakyayiga takyabuulirwa togenda mutwala mu counseling togenda mukola kitegeeza mubi still ye mubi n'omutima gwe mubi naye katumusabire abaana b'abantu abamu njagala okwogerako wano nga banamuli bonna bataddemu kamera nti abantu abamu balina ebibi bebasasulira abaana bamwe basasulira ebintu bino abaana bamwe babonaabona mu nsi yakola yatasasulwa yagenda Dubai go badipotinga yabeera ku bizimbe yagwa because abazadde byemukola abaana mwe bebali mu kukungula abaana mwe bawasizza abakazi because bakungula ebyo bemwayitamu tuze tubagamba okuviira ddala ku aji ali nti abakazi batemu nga muwakana kino kikulaga ki abagenda okuwasa njagala bategeeza muwase in fact njagala ne mama w'omwana era mugambiddewo naye wakusibwa twaga tumanye mama w'omwana oyo abadde luddawa alina kigendererwa ki oba buvunaanyizibwa we maybe owekitibwa nakiwala musayi omwana amutwale balaga nti balina responsibility ku mwana watuukidde ku kino omwana aliko enkova enkadde nnyingi nnyo nti abadde atulugunyizibwa kitegeeza bale tebamukebera so nsaba ab'ekitiibwa ebitongole by'abaana ebiriwo bitwala abaana bazadde batasobola baana n'abazadde balamuzaale be musobola muleke kusuulira abantu baana toyagala mulimu kusinga mwana kuba omwana gwokolerera ate omulimu gwokolokolerera omwana ate still okola ate ofacilitating omwana gwe basse oba alwadde kitegeeza nti obeera okolera bwereere so n'olwekyo kyensaba topapa kuwasa ebyokuwasa sooka okyuzinga omuntu gwogenda okuwasa yaani mukwano gwo kibi atugamba teyawukananga naye ngamba akola yakusala malodi byayogera tebikwatagana alinga omuntu eyekango era mugambe ebyoyogera gwe tunabatukugjako statement gogenda kusibwa kuba byayogera tebigatta olaba nga yekanga byekange ayiya biyiye mubuuza okola mulimu ki kiki ekyakulesaawo omwana mulimu ki gwotosaba kugendako na mwana nkolera kusala malodi ne mubuuza wanze mbeera kusala mukola mulimu ki tagwogera bulungi kugamba nti n'abazadde balina obulagajjavu bungi mu baana this time abaana bali mu holiday basaba ekigambo kimu bw'oba olaba omukozi nga yekyanzemu bw'oyombe naye omwana muleke kuwukya Kids Paradise genda bali kuwukya ku ntebe lodi teekawo omwana waasigala awo okusinga omuntu omulekera omwana mutwale mu bifo wosobola okukuumira omwana wo onyuke naye abakozi abamu balina jerasi naddala abo bakazi abakulu buli oyagala omwana wo n'omuwa ekyokulya kimuluma kuba owe takiridde abalala obufumbo balema bwemwemola nebbaawo oba bulema okuba kiisi naye agenda mu feeling alaba nti kibi alaba alumwa yalina okubeerawo mu ekyo ekifungo kifa ky'omusajja so ne bafuna obujja n'obukyayi mu ngeri emu oba endala ku baana b'abantu mulekerawo okozesa abakazi abakulu balina ebizibu ebyabalemya amaka gaabwe ebyabalema nabo okubanga bakozesa abantu ekyokubiri omwana wo kyekyobugagga kyolina mu nsi kuba tomanyi mwana kyagenda kubeera emyaka gy'osigaza ku nsi omwana wo yagenda okukolerera ate nawe osobole okubeerawo labirira omwana wo gwe wazaala tewamuzaalira nsi temusuula baana bw'owulira ng'otendewadde omwana mutwale mutuuze ku kyaki mutwale wa pasita Bujingo mutwale wa pasita Kakande abaana bangi bakwidde mu makyaki mutwale mu mothers care mutwale abantu nga Stesa akuzizza abaana bayitirivu Stesa manja lasuwayi mwagala nnyo Sibakalungi alina abaana balabire basukka mu 7 mwemulaba abantu abamu teboogera bogezi nina abaana basukka mu 5 bembeera nabo twala omwana mu kifo mutuuza awantu akusinga omutuusa kwekyo maybe kwata omwana omutwale okuwukya ku Kids Paradise omwana asiibaawo okuba ajja kulya waliwo Wucha Hotel wajja kuzanya waliwo Kids Corner ajja kugula engoye mutwala okusinga olekera omukozi yanyiza edda omukozi ayina ebizibu byomu atuutidde aluddewo okukola sex abantu mbalawo okwegatta
ne babeera n'obusungu ku mitima nga balina obusungu wonabona bumalira ku mwana kati omukazi osobola omunoonyezaako nga maze emyaka nga 2 nga teyeegatta byebimu ebisungu abakadaama okulawo kwegatta kubasuula eddalu psychologically muntu oba wasoma okimanyi ekyo ti omuntu lwogatta n'okola sexual refreshing obulamu n'obwongo so n'olwekyo omubagamba ekigambo kimu mwagala abaana bammwe teri ali kwagala katugenda kujja mu nkuuka wano sate first fana tugenda kubeera wano naye abaana baleke kuwuca batwale kuwuca babeeraawo at least gojja mu nkuuka ove ku wano ogende wali kuwuca bapiikingewo okusinga omulekera omukozi azimbagatadde omukozi n'omumwagaa n'omuwaaki tebakulimba nga nti waliyo omukozi 95% babeera babi ekyo nkibagamba oyagala omukozi buli kimu n'okimuwa bw'akumanyira nnyo n'alwawe waka akulaba nga ffala bw'omwaganya n'omuwa buli kirungi agamba nina kifala cyane bw'omuyirwe waga obukambwe nze gamba bakozi bannema okutegeera kuba newe obaagala otya toweesibako omukozi akoledde emyezi 6 mutagende akoledde 3 mute akoze 5 towanda mukozi maze na emyaka 3 bye biki yefula nti akumanye be balunga n'obutwa abo bolaba be bayita amadagala mayumba be babagalide bababa mwe basibe eddagala ku nkondo z'ebitanda teweesibako omukozi towanga na mukozi akoze emyezi 3 na mute oyo agende n'onyo omulala kuba yefula nti akumanyi yakugeya kuba neighbor yagaba ebintu yasena sukali abo tebaba watakyali muntu yefula nti akumanyi nnyo nti akumanye waka naye mugamba mbu nete omukozi kubanga bakukyajja wanga mumanyi mama wange neighbor we tebalina mitima bakuwana wana dawajje Kampala abana babo balemera mu kyalo kati ababo bazze Kampala asanyuke mbu kubanga goli Kampala okola tasobola kutanga tasobola kwera musamu n'olwekyo mbaga mekida mu kimu asanya busiranya omwana abana bagundi bo bagende Kampala mama abana bagundi bakola abafe balemedde ku byalo kyokka gwogenze gwonona tasobola kwagalira mwana agenda mu tulugunya n'olwekyo tufunako obuntu omugaga Miss Kigundi yawandika katabo kagamba nti reason as the world masterpiece success and fair based on reason and reality tugendere katabako reason wesoka obuza omwana ono gwentulugunya singa omwana yamufiiriddeko mu kinaabiro that's why nebaza kutte video omanya abana b'abantu bameka batulugunyizibwa video ngeyemwe omukazi yakasitama ku mwana namupamako can you imagine wafunira feeling esitama ku mwana ne we recording abantu balamu mumbaga mambo baliko ebyokola mitima mibi mu bulamu weewalanga nnyo omuntu ataswala atalina gwaswalira omuntu agamba nga nti sina kyenfira mu space manya nti ekyo kyonzira si muntu bye bye tasanga aya awana yes sikugezaako naye tukola tutraininze abasawo bamanyi kye bakola ate tuemployinga abantu abatuufu handling y'abantu yes fe tumanyi okuhandling abantu our customer care is good ate abasawo baffe balungi balina omutima gw'abantu ate doctors abasinga bagenzeeko ebweru manyi ogendako ebweru olaba ebweru abantu balungi nnyo erinze nange nagendayo naye ogenda okusanga nga abantu bafaayo era naawe bwogenda oyiga okufaayo bwobanga tokumanyi ekitegeeza nti omuntu nti tuddemu empisa amaka tutraininge bulungi abaana omuntu oyo akoze ekyo wakulidde nsuubira nti wabaddewo ekitiibwa tukuze bulungi abaana ate tubayigiriza eddiini katonda naye mbebaza nnyo kubanga engeri gye muzzemu mu ddwaliro muzzemu mu ngeri yammwe ya wansi bweru naye mwebale nnyo kutukyali ate etomaliza mu kituufu buli muntu wa mugaso ku munne ensi enyuma bantu n'abafuga abantu bafuga emiti abakulembeze bakulembera abantu mu byonna tutondwadde twebaza katonda olw'okubeerawo kw'abantu buli muntu wandimuwadde vali katonda oyo gwe tusinza yalina ekisembayo ku muntu ate alina reason lwaki omuntu waali era lwaki oyo yaliwo so bakomplaininga vidiyo eyo kyenyebazaako nti esobola okuyamba ate emirimu z'abaana abali bagenda kulugunyizibwa nti okusibwa kw'omukyalo ono mulala abali bagenda kukikola kijjamu terangira
era tuli mu kulaba nga tulwana nnyo okulaba nga omusango ogugenda mu kkooti y'amagye kuba buno butemu bwennyini buno butemu bwennyini ono mutemu omuntu omutemu ono va ne ku sitaani ova kuki naye ono mutemu wadde nga sitaani bayitiramu so twagala kulwana kulaba nga fayiro tuziteeka mu kkooti y'amagye tumuguddeko emisango 7 mulamba naye si tugenda kulaba nga at least mu kkooti zonna abeeramu kuba muno mutemu kiwa abalala ekyokuyiga banayaga abaana bayibuli egamba nti mbaleke bajje gyendi kubanga bwakabaka bwa katonda omuntu asobola okukola omwana omuto kyekintu bw'atuuka ku mukulu munne beba abasalasala abantu betulaba bulijjo munoonya abatemu nga temubalaba bano be batemu betulaba bulijjo sisita nze kankubuulira kati yeesiba ekiri naye omuntu w'omusiba emirundi egisinga olina omumuta si kyekyo naye in between okozeewo ki ono yeetaaga okulaga kiki kiyali badde asaanye okukola kitwetaaga ekyo nti atrainingibwe bw'obanga tiyakifuna mu buto afune ensomesa eyo kubanga bw'onoomuteeka mu kkomera n'omukuba emiggo n'okola ki kiyinza obutamukolera ate ayinza okufaayo nga mubi nnyo yeetaaga counseling yeetaaga psychologist kwegamba buli kyonna ekyetaaga okuzza omuntu engulu kyetaagisa sisita ono omukazi mukulu ate omukulu ddala bwatudde atakyalina nnyo fyuca eri awo omukazi ono mubi bubi okugamba gavumenti oba batusingako amaanyi balekerawo okukwata abantu bano nga babakwasa embeera y'ekisaagiriro kitumusibye emyaka 27 I think njijukira omwana gwe twatuma Miracle. Do you remember that kid? Omukyala gwe yakuba n'asesema n'amutwala mu toyeti n'amulinnyako bw'ati omuwala aliwo engulu eyo omwana twamutuma na Miracle. Abantu aba basiba emyaka 2-3 ne babata tusaba this time abalamuzi mbeere bakambeko omuntu musiba emyaka 10 afe baafa nga gwe abadde agenda okukotta naye muntu musiba emyaka 2 aleme kudda mu public waliwo abantu nga tebali support kudda mu public nga psychological newono mu counseling ne bono okwaki ono omukazi ebintu byalabye mu nsi bimala okuba nga ye mubi bubi waliwo abantu abakula nga babi totale nga babi nga n'emitima gyabwe mibi